day 2 of the brooder. Kati guno olunaku lwaffe olwokubiri olwa brooder. Enkoko buli lively, tukyali bulungi nga bwonna bubadde bukyaliwo, n'obuwabwatiro bulinga obwagala okutandika okuvaayo, bulaba bwonna butandika okudduka. Luno lunaku lwakubiri mu brooder. Ekizibu kye tufunyeemu kyakubeera nga enkuba ennaku zino etonnya nnyo. Enkuba bw'eba etonnya kitegeeza tugenda kubeera nga tukozesa amanda mangi okukiipinga ebbugumu ery'obukoko buno, ate ekiro ne bubeera nga buyitiriza lwansonga empewo ebeerayo nnyingi nnyo. Mu biseera by'enkuba brooder erina engeri njagamba gyemenyamu, ate nga tu-expectinga nti extension yaffe, first extension tugenda kuba tugikole within 1 week. Ng'enkoko engeri gye tulina enkoko ennyingi nnyo, so within 1 week tuyinza okuba nga tukoze extension endala. Nabagambye guno tuno brooder zino twazaawuddemu okusobola okubeera nga tufokasinga ku nkoko emirundi ebiri, okubeera nga zonna ziri wamu mu brooder emu. Ensonga twali tuwawuddemu nakano akabaati. So tuba tutwala nti brooder zino ziri brooder 2. Wabula ekirungi kiri nti obukoko buli bulungi nnyo, bulabika bulungi, buzannya, budduka, which is good. So bwonna bagambye obukoko buno bubeera obutumunya budisappear. Ne natural light eno ebeerawo ng'otadde bakaveera eyambako okusevinga electricity. Sometimes omuntu bye yalibadde akozesa gabeera mangi singa kibeera in the dark. Wano bw'okikola nga ofuna natural light naye kibeera kirungi. So this is day 2. Kuko bwonna buli bulungi, osobola n'obbukangamu n'olaba nga budduka bulungi. Ekibeera kirungi omuntu n'ayitaayita mu brooder. Naye omuntu bw'oyita mu brooder kibeera nga kirungi okusobola okubeera nga obukoko nabwo buyitaayitamu. So n'obwali emize bubeera tekijja kwenyiga.